Ssegirinya sigenda kwogera bingi nnyo. Obulwadde obumusse mwenna mu bumanyi. Neebaza bakkanso Sseggona, waliwo ne kanso omulala Muyizi ne kojja wange Ow'Enkima Erias Lukwago. Taata tweyanzizza nnyo, tweyanze. Ne neebaza ekitebe kya Nuupu sebe ekikulemberwa pulezidenti, sebe tweyanzizza nnyo. Ne neebaza maama, tweyanzizza nnyo, tweyanzeeke. Mwebale kulwana muto wange era akuba Mukama agaanye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power, our power. People power, our power. NUP everywhere. Mr. President n'abakulembeze baffe mu NUP, tusanyuse nnyo okutuwa omwaganya guno okwogerako gye muli n'abakungubazi bonna. Mukama wange Honorable Muhammad Sseggirinya, ndowooza kizzenga coincidence okulaba nti ekifaananyi ekyo kintunuulidde. Ssebo tugenda kukungubagira paka. Omukulu bagwo gwolese Sseggirinya nkukakasa nti ennamba gye wankwasa okulaba sibatuusa mu penalty mu box badde nkikola ssebo mukama wange, era nkakasa nti owummudde. Twasembayo okuwuliziganya naawe wiiki ewedde ne muganda bange Bagonza, era twakuba olwali lw'amaanyi nnyo ne tusuubira nti oba oliawo wali munafunafu, naye n'otugamba nti ku mulundi guno mu butuufu waŋŋamba nti oyinza obutadda. Era ebigambo bye waŋŋamba Honorable Muhammad Sseggirinya nkukakasa nti ennamba gy'ondese nga nzannya obulungi legasi egenda kusigala bassebo ne banyo Mr. President. Legasi ya Mr. President Honorable Sseggirinya tumanyi nti tuli live saawa zino, tuli luddawa, bonna batugoberera. Honorable Sseggirinya azanye paati nnene. Maama twagala okwebaza ku lwa family members baagala okubeera nti bakwebaza, ebigambo balina bitono, nze gwe basindise mbogerere. Maama baagala okwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala mu kaseera akazibu ennyo muganda waffe ng'ali e Nairobi, nga buli omu atya n'omutuukako. Maama osigala oli maama. Njagala okwebaza baganda baffe Robert Walugembe, weebale nnyo, weebalire ddala, ne muganda waffe Jebbi. Bwe tukoze tiimu yali y'amaanyi nnyo mukama wange Honorable Sseggirinya, naye tusobodde okubeera tuwanirira constituency eyo ne tuginyweza wakati mu bulabe obw'amaanyi. Obadde n'abalabe, ekyo ntunuulidde Honorable Sseggirinya, mmanyi okimanyi, obadde n'abalabe wano ne bweru waakyo. So twagala okubeera nti ennamba eyo gye watulekera okulaba nti tuziranya mukama wange. Ekifaananyi ekyo sitegedde ataddewo ekifaananyi ekyo, naye ndabira ddala nga mukama wange otunuulidde. Manyi nti byenjogera byonna obiwulira kubanga tonnagenda. Bagamba nti omuntu bw'aba yakafa omwoyo guba ki? Guba mu bbanga. Naye mukama wange nsaba kukugamba tetugenda kutya, tetugenda kutitiiririra. Bwe zibanga ensonga ezikusizza kubadde kuyimirira ku bantu, tugenda kuziyimirirako bassebo ne bannyabo, engalo siziraba. Tugenda kuziyimirirako bannayuganda, tulemere ku mutima gwa Honorable Sseggirinya. Wagenda okusigala nga oba oliawo Mungu wamujjuludde, agenda kusigala nga musanyufu. Kulwa Katonda n'ensi yange mukama wange Honorable Sseggirinya, wombola mirembe. Kambawe ku sister wa Honorable Sseggirinya, jangu oyogereko eri abakungubazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo President, ab'ebitiibwa mwenna, bakungubazi bannaffe, baganda baffe, ebigambo bitono nnyo, naye nsaba ntwala omukisa guno mu bantu bonna abakuŋŋaanye wano okwebaza maama
maama weebale mutalekerera Sseggirinya weebale mubeererawo mu mbeera yonna buli alina maama we ku nsi ojjukiranga bw'oba ng'otambudde ebigere bisatu nozaako ekigere kimu emabega n'omubuuzaako bannange Mungu yekka y'ayinza okusasula maama era tusaba mu bulumi obungi obuliwo omwoyo gwa muganda waffe Mungu agulamuza ekisa ebale nnyo Mr. President n'abatuwuliriza saawa zino waliwo muganda waffe owa Honorable Sseggirinya Mutowe bwe bazaalwa ali mu ggwanga lya Netherlands ayina obubaka obw'enjawulo oba oliawo bwe yandituusizza ku bawagizi ba National Unity Platform oba oliawo ne ku lwa famire kubanga ategeezezza nti ayinza obutasobola kujja olw'embeera eteebereka. Muganda wange Daudi oli live obubaka bwe busome. Loop Secretariat, councillors, banadini, foot soldiers, n'abakungu bagizi mwenna kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe. Amanya gange nze Mukisa David angalira mu ggwanga erya Netherlands oba gye bayita Holland. Ntuuse okwebaza kwange eri mwenna ababaddeho nga muganda wange Sseggirinya Muhammad akyali mulamu era ne mukubeererawo mu mbeera yonna ey'obulwadde. Tuuse okwebaza kwange eri Loop Secretariat olw'okukkiriza Sseggirinya era ne mutambula naye okutuuka Kibinyo naye ndowooza obusingako awo ajja kubuyisaawo mu maaso awo enteekateeka zikyagendera ddala mu maaso abatasobodde kubuulirira wano ajja kubututuusaako lwe tunaawangaalira mu baka ga Honorable Sseggirinya Kasangati ate ne Mulumbe ekaddugala okyaliko. Mr. President, nina obubaka obw'obuntu Sseggirinya bwe yandekera era n'engamba bw'aliva mu nsi ndi busoma ku mbaga y'ensembayo era obubaka obwo sigenda bwogerera wano nja busoma nga tuli mu kyalo olunaku olw'Essande eri ba foot soldiers mwenna bunnamu agenzi bunnaku agenzi naye aleke omukulu ogw'amaanyi. Nsaba mwenna mumulabireko era mukole bye byabadde akola okulaba namugusa olutabaalo. Olw'ebyo bye mutakoze omulabiredde muganda wange mwebale nnyo mwebadde ddala. People power, our power. Akaseera mwena mukalaba ka kiyongobero kakungubaga. Tusaba Mukama Katonda asasire muganda waffe oyo Sseggirinya. Fena tugamba amina. Musabire temukowa musabira each and every time. Pray for the life here and in the hereafter for Sseggirinya Muhammad. Mama ne family tubasasira nnyo. Kizibu nnyo bagamba mukana akaseera nti mugume onoonya ne wogumira nga tolabawo naye tubakwasa Mukama Katonda. Kaseera kano Mr. President kiriza ate mpite musajjawo Nubian Lee omukulu mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform akulembera arts and culture ajje naye atuuse obubaka bwe obw'okubagiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
omukama mulungi era ekiseera kyonna. Mr. President, kitalo nnyo, all protocol observed. Bafoot soldier, people power, our power. Nze njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssegirinnya, kubanga Ssegirinnya obulamu bwabukozeseza okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda. Ate ng'era ne we yali nga yakavaamu okuwangula okufuuka member wa parliament, teyalekera okulwanirira ddembe ly'abantu. Baamuleeta ekitalya olw'okwekalakaasa ng'akutte ekipande ekiriko free all political prisoners. Naye era bwe yajja mukomera yasigala ng'alina amaanyi ng'atuwa essuubi, ng'era musajja wa lwali. Kwegamba mukomera omuntu akukuba olwali bagamba abeera kukolera obusibe, kubanga akuyamba okutambuza obudde. Ssegirinnya yali bw'atyo. Naye njagala kino ffenna Bannayuganda tukitwale nti Museveni yasse Ssegirinnya. Ate ng'era ffenna tukimanyi nti ekizibu kya Uganda ye Museveni. Bannayuganda twetaaga okulekeraawo okusaagasaaga mu buli nsonga. Twetaaga okutandika okunyiiga. Batukola ebintu ne tubitwala ng'ebyolusaago. Omwana n'afiira mu ddwaliro ne bavaayo ne bagamba nti emmese yamulidde. Abantu ne batandika okuseka obusesi. Ke kaseera tutandika okunyiiga. Kasita tutanyiige, abana abasajja bagenda tutekinga for granted. Ke kaseera tuyiige, tebagenda kubanga batutta nga tutunula butunuzi. Naffe ke kaseera tubeeko bye tukola. Ekitegeera kubanga teri muntu abeera ng'alina monopoly ku brutality. Tusobola gamba nti gwe wekka asobola okutta abantu. Naye tukuuma buntu bulamu, tunaabukuma paka ddi. Twetaaga naffe tumeekemu. Twasalawo okubeera ab'emirembe, okukozesa emirembe okulwanirira eddembe lyaffe. Naye essaawa yonna naffe tujja kumenka. Museveni lekeraawo okututtira abantu. Ssegirinnya mwamukuba eddagala, n'ajja mu kkooti n'abalaga ebiwundu by'empiso nga bamukubye eddagala. Kebeere system ya judiciary nayo etuliddemu olukwe. So Bannayuganda tuli ku lwaffe, twetaaga twebereremu ensonga tuziteekemu amaanyi. Ssegirinnya waavudde wamerukewo Bassegirinnya basukka omutwalo, kubanga Ssegirinnya yakozesa ddoboozi lye okulwanirira Bannayuganda. N'atakoma akozesa ddoboozi lye n'avaayo ku social media n'ajja ne ku ground n'akola omulimu. So Bannayuganda tuve mu comfort zone, kubanga Uganda tuli bubi nnyo. Ebyo bagamba nti baleeta otulo tugenda kusasulira bbeeyi yenkana etya. Abantu nga bafa temuli ddagala malwaliro, enguudo embi, abaana amasomero gonna mafu. Kwegamba system yonna nfu. So Bannayuganda twebereremu, teekana akaseera naffe tugambe nti kimala. People power, our power. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaziza nnyo muganda waffe Nubian League n'ebigambo ebyo ebikambwe obyolekeza General Museveni ajje Ssegirinnya mu bulamu bw'ensi. Naye era luli bwolwo si kyo. Mu kaseera kano bassebo ne bannyabo tuyina Chairman Nyanzi. Konga Uganda, konga Kampala, konga Uganda, konga. Mukirize motu wa watu naye atuse obubaka bwe obw'okubaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiki ekiri awo ekiganye? Kale aba kamera mu controlling yokola nange kwata kamera yo nga n'abantu balaba. Omukama mulungi ekiseera kyonna, Mukama mulungi azemberaza buli waawe. Banyabo ne bassebo
nze bako obwange obusinga bwakubagiza bannange mpola ekisooka nja okubagiza famire bannange kitalo nnyo ekya muganda waffe mutabani waffe omwana waffe omulwanyi w'eggwanga gwe mwatuwa bannange kitalo nnyo nja okubagiza omukungubazi omukulu ow'ekibiina kino pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Lord Secretary General ne Secretariat yonna nja okubagiza bamemba ba Parliament mwenna abadde bakola ne Sseggirinya ate mwebale kubeerawo wano nja okubagiza KCCA Sseggirinya yakolera ebbanga lya myaka 5 nja okubagiza bannamawulire kubanga Sseggirinya ava mu byokulwana ate n'afuuka munnamawulire n'afuuka Mr. Update ekyo ekigambo twali naye nenkyogerako nti singa tukolera akantu kabayita update yalina omuliro mungi nnyo mu dakiika 2 mu nnaku 3 yali yatandise dda okufuuka Mr. Update njawo okubagiza bafutu soja baffe mwenna bannayuganda mwenna bannange in a special way njawo okubagiza bannakawempe bannange mwenna kitalo nnyo bannyabo ne bassebo simanyi oba tunafuna MP afaanana Sseggirinya naye Katonda ayagala nnyo National Unity Platform tusaba Mukama Katonda atubeereremu nze natandika okulaba Sseggirinya bannyabo ne bassebo nga y'omu ku bakubi b'amasimu ku rediyo era ebiseera ebyo yakozesanga erinnya eddoboozi ly'ekyebando ng'aba n'essimu nga 6 nga tolina bwalemererwa kufuna ku rediyo nga okuyisamu eddoboozi lye era wamalanga n'ogikwata nga bw'atokuba eno bwevaako ng'akuba endala essimu nga 6 nga ziri awo yalina ne ttiimu ye nga bakuba amasimu ku rediyo naye nga kibaluma nga tebasasulwa nga ddoboozi ly'ekyebando kitegeeza Sseggirinya y'omu ku bantu abadde batandika empola ng'akkiririza mu kutandika empola nga gy'alaga akola ki amaliriza Mr. Update ddoboozi lya Uganda yonna Sseggirinya bwe tutandika olutabaalo lwatandika ekyaddondo y'omu ku bantu bennavuba naye namusanga akyali kansala nemugamba naŋŋamba nti tuyingire ekiwanjo ne tuyingire ekyaddondo naŋŋamba nti njaga nkola ekintu kimu njakulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne basisinkana nabaleka ku lubalaza obuva olwo teyaddamu kunsisinkana okumala emyezi ng'ena oluvannyuma yansisinkana naŋŋamba nti chairman omanyi nti eggwanga lyafunye pulezidenti nemugamba nti ekintu ekyo nange nakiraba dda okuva olwo twatambula ne Sseggirinya yalina abakulembeze bangi nnyo naye ng'omuntu gwakulembeza mu kamwa ke Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayanguya omulimu nga tutandisa informal sector Sseggirinya twali naye kubanga naye yali informal si ye musajja yali yasoma ennyo naye nga mumalirivu nnyo mu byakola ki byakola era ne tukwatagana emitambuza informal sector n'omusajja oyo nga buli yakakubye Sseggirinya akatambuza bwe twatandika kunga Sseggirinya n'abeera naffe n'olwekyo Sseggirinya abadde empagirwaga mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform naye ng'ogyeko byonna mu department ya mobilization Sseggirinya abadde akola omulimu munene nnyo ebigambo byange tebijja kusukkaawo bannyabo ne bassebo tulina omulimu munene nnyo Sseggirinya kyabadde tulina okikoppa naddala mmwe abasajja n'abakazi abato abadde musajja mugabi abadde musajja mugumu nga mumuteesani mugenda kukola ku demonstration Sseggirinya taweta makono musangawo omwateesezza ekyo kyadde kikulu nnyo ate nga tatya abasajja abo nga batamala butereevu Sseggirinya akoze ebintu bingi alese eddwaliro mu Kawempe alese ambulance alese ebintu byakoze byotamuwa abantu bangi ebibalimi okukola ki kola kale bannange Sseggirinya sebo abe Kawempe mukulu Serunjogi mukadde wange weddenga nsaba Sseggirinya tumujjukirenga oba kisoboka tumufune n'oluguudo tutume erinnya lye abadde munnabyabufuzi wanjawulo atasangikasangika ate nga mugabi n'atambula nga ettayi yazisibanga yettika enkota z'amatooke
bameka bemulaba nga bakola ebintu ebyo era obisanga mu ffe abaana ba ghetto. Sseggirinya abadde amanyi ghetto kyetegeeza kubanga ensi yaffe ki banyabo ne bassebo tujjukire ng'omusajja Sseggirinya wumula mirembe naye neyo omusi gy'ogenze genda otandika okulwana olutalo naffe essaawa nabo tukwegattako. Abantu abamu balowooza nti babatta bawangudde. Museveni alowooza nti ono amuwonye naye agenda kusitukira ate mu mbeera endala ajja mutambaala oba oli awo n'amukunyoola emiggo n'akinnyonnyoka. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Our power. Se mukama waffe President abakungubazi bangi abali wano abazze okungubaga. Ndaba looya waffe abadde yeewuuba mu kkooti ku lw'ensonga za Sseggirinya n'abalala abakulembeddwa looya Katana Kanso. Nsaba oyimiri abantu bakulabeko. Abaka Parliament waliwo abakatuuka the Honorable Abdallah Kiwanuka, Mulima Mayone, Honorable Katabazi Francis. Ndaba abakulembeze ab'enjawulo abali wano bangi naye mukkirize tusooke tutambule ne programu eno. Kaseera kano mukkirize mpite omuloodi w'ekibuga Kampala Serekwago ate nga y'omu ku balooya abadde balwanirira ennyo eddembe lya Sseggirinya naye atuuse obubaka bwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mukama mulungi mu kiseera kyonna. Sebo Pulezidenti w'abantu, Sebo Leader of Opposition, Sebo Secretary, Deputy President abaliwo, Sebo Secretary General, Wanyinaze former Leader of Opposition, member ba family abali wano, maama atuzaalira Sseggirinya, ba MP abali wano, abakungubazi bannange mwenna, Ssebo Ssentebe akulembera Kkunga Ngalange Nyanzi, bammeeya abali wano, bakansala abali wano, bafuuti soja mwenna, bannange kitalo ddala. Sookera ddala ntuuse okusaasira kwange eri maama waffe, ate ne mwebaza okubeererawo omwana okuva emitawana bwe gyabeerawo okutuuka akaseera kano. Webale nnyo maama. Ssebo President Honorable Robert Kyagulanyi n'abakulembeze ba Nuupu mwenna, mwebale kubeererawo Sseggirinya Muhammad ono. Ebigambo byange bijja kuba bitono bifunda, naye njagala mutegeere embeera eno. Ku lunaku lwali ennaku z'omwezi nga 6, ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omwenda omwaka 2021, Sseggirinya lwe yatambula ekigere ekisooka ekimutuusizza ku mugo gw'entaana. Ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omwenda 2021, mujjukire twali twakava mu kalulu akakasammeeme ne bamuwa summons ne Ssewanyana, ne mbakulemberamu ne tugenda mu kkooti nga biringa ebyolubalaato. Bwe twatuuka e Masaka byalinga emisango egiri awo eminafunafu.
okutuukayo nga bateekako musango gwa mada nti batta abantu Lwengo nga babatema ebijambiya. Netulowooza nti tujja kubatolinga n'embeera eyo tugiyitemu. Mu bufunze bwe twatandika ku lugendo olwa Beiru, awo we twalabira olugendo olw'amaanyi. Omukyala eyasooka mu musango ogwo yali naye ndowooza tannamanya buzito bwagwo omulamuzi, n'awa Ssegirinya ne Ssewanyana Beiru. Court order yafuluma kiro, twavaayo bugenze Masaka wawala ne tufuga bukubirire okugenda Ekigo okujjayo Ssegirinya ne Alan. Bwe tutuuka Ekigo twaliwo n'ensijji oyo n'abalala bayoola Ssewanyana, bayoola Ssegirinya ne babazaayo. Abajjukira ekigambo Mwami Yoweri Kaguta Museveni kye yayogera, tetuyinza kumuggyako musaayi gwa Ssegirinya ono ogumuli ku ngalo ze. Yayogera statement n'agenda ku lutambiro lwa TV ne radio n'agamba agenda kufaafaagana n'abantu abatema ebijambiya e Masaka kuba yamaliridde okulaba nga nabo bakkirira mu ntaana. Byali bigambo bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye njagala muwulirize ebigambo bino. Bwe baddamu ne bamumma Beiru, tuli ffenna, njagala ebigambo bino sigenda kubiddamu. Oyinza okuba nga nabwe lwe lugendo lw'ogenda okutambula. Bino tetunyumya mboozi nti Ssegirinya akomawo. Bino ebintu tubiggyemu omuzannyo n'olubalaato. Njagala okubategeeza Ssegirinya netuguluba n'embeera wanodda wanogenda mu kooti kola kino ne bagaana okuddamu okumuwa Beiru okutuusa obulamu bwe bwe bweyongera okubeera nga bubi ng'ali mu kkomera Ekigo. Bw'abeera mu kkomera Ekigo ne tugamba lwaki tetukola ku nteekateeka yonna efuna abasawo waakiri bamujjanjabire Ekigo. Abasawo abamakomera ne basooka ne bagaana. Ssegirinya yalina omukyala Nancy we simanyi oba waali wano, mukyala Kateregga Florence. Robert ono muganda wa Ssegirinya, Robert yatudde luddawo. Robert oyo mumwebazeemu ak'ensusu. Mukyala Florence ne tumukwata ne tugamba nti tugende, ebiseera ebyo twalinako ne Dr. Besigye, tugende tulabe oba ye banaamukkiriza abeeko kyonna kyakola okutaasaako ku bulamu bwa Ssegirinya ekinaaba kisobose ng'ali mu mbeera nzibu. Mukyala Florence n'abaako kyakola okutaasaako, embeera ne yeeyongera kuba mbi. Bwe tubalwanyisa ne tufuna court order egamba nti waakiri mubatwale mu malwaliro agali private bo gye bateekeddwa ge baagala. Kooti newa order ne bagaana. Ne tulwana ne tufuna court order endala egamba nti kale mumutwale mu ddwaliro lya gavumenti, awo bamutwalire e Mulago. Bwe tutuuka e Mulago Ssegirinya ng'ali ku muko gwa ntaana. Abasawo ab'e Mulago nga kibaweddeko baatugamba basebo ne bannyabo mukole kyonna kye musobola okulaba nga Ssegirinya ava mu kkomera, otherwise agenda kufiirayo. Bwe mutabaako kye mukola, baamusibirawo awo ng'ali ku mpingu, ali ku kitanda naye nga bamutaddeko empingu wali, nga bamusibiddeko kuli empingu. Ssegirinya nga takyayogera, Ssegirinya ng'akankana, Ssegirinya ng'ayita mu mbeera nzibu. Njagala kufunzaamu mu sitoola eno olwakadde.
Sseggirinya bwe tuddayo mu kooti ng'abasawo b'emulago bakoze alipoota eraga nti ayina okuva mu kkomera obulamu bw'okusigalawo ne tugitwala mu kooti. Kyatujja enviiri ku mutwe, kooti bwe yaga nti eripoota gye baagala ya commissioner ya medical superintendent ow'amakomera. Balina dokita waabwe yali musirikale era musirikale bamuyita Kakoraki. Ne tulwanagana okufuna alipoota ya Kakoraki examining agituwe. Kakoraki finally n'akola examination naye n'akola alipoota. Ekyatujja enviiri ku mutwe naye kyamukwatako ku luno n'agamba bannange Sseggirinya bw'atava mu kkomera agenda kufiirayo. Oyo omusawo wa gavumenti. Twatuuka mu kooti olw'okubanga kooti yali ku biragiro bya Museveni awo yagambira nti beyira agiweze ne Justice Kanyehamba n'amutwala mu Justice Kanyehamba yawaabira Museveni mu kooti etaputa ssemateeka lwakugamba nti alagidde nti beyi weveewo. Abalamuzi ne batugamba bannange byonna mubimazeeyo byetaaga okukola naye teri beyiru kubanga omusajja yaganye beyi nga n'ebbaluwa y'omusawo wa gavumenti weeri. Ensonga n'egenda mu paalamenti n'eweereza Fox Odoi ye yali akulembera akakiiko ka Human Rights ndowooza oba yakyakakulembera n'ekola alipoota eyo gye baleeta Masaka. Finally ne bagamba awo lwali ku mugo gwa Ntaana amabaluwa gonna gafuddeyo na buli kimu. Finally Sseggirinya ne balyoka bagamba nti bafulume olwo nga n'alani naye embeera y'emu. Kakati Sseggirinya agenda okufuluma okuva mu kkomera. Musajja wattu ng'ombeera obulamu bunafuye. Olutalo okulwana Sseggirinya agende Nairobi n'agenda mu Aga Khan era bamutwalako mu ICU mu Aga Khan nga organize ezisinga ziri bubi. Olina obulamu bw'otuuka nga Mukama ajja kuzza bibye. So Sseggirinya bw'atuuka e Nairobi bamujjanjabye akyaliyo tukoma weno kooti egamba ekyamwetaaga afunyemu olungubanguba olutono ne bagamba bamwetaaga. Omwezi oguwedde kooti yafulumizza summons ng'egamba twetaaga Sseggirinya akomewo mu kooti awuze omusango gw'ebijambiya. Njagala kwebaza abalooya bonna bwe tutambudde mu mugendo lwo. Muganda wange Samuel Muyizi oba batuddewa Mukulu Katana n'abalala bonna simanyi gye bali balooya kuba ebintu bino okubinyumya. Lwaki dakiika eno ngitutte okunyumya ensonga eno mugiwulire bulungi mumanye bye tuyitamu mumunebalizeeko Samuel Muyizi ono muyimbi. N'abagamba Samuel Muyizi Mulindwa yabuuzizza omulamuzi Komuhangi. Waliwo omulamuzi Komuhangi ali ku ICD International Crimes Division ewozesa terrorism, treason n'ebirala. Muyizi yamugambye oyagala tumukuleetere mu stretcher, tumuleetere ku stretcher olyoka omuwolereza. N'agamba nti kale omusango ngongezaayo nga 17 omwezi ogwokusatu omwaka guno 2025 muleete ebbaluwa y'omusawo eraga nti Sseggirinya mulwadde. Ako mbabuulira mazima ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu Sseggirinya bamulinze mu kooti awoze omusango gw'ebijambiya eby'e Masaka. Naye mu bujulizi bwe baategeka okuleeta kubanga tubyogera afudde tebajja kumuwozesa. Mu bujulizi bwe baaleeta mulimu ku bwe baateeka mu kaguli nga babayita ba accomplice witnesses. Omu baamuleetanga talabikanga nako ne bamubuuza n'akola statement ng'agamba baamusuubiza omugulira ennyumba, baamusuubiza omuwa bino ne bino ne bino ajja awayirize Sseggirinya nti ne pikipiki
bamusubiza ennyumba ne pikipiki. Kakati nga bagamba nti agambe nti Ssegirinya ne Ssewanyana babagula siringi emitwalo 5 n'emirala 10 mubagende batemeeteme abantu e Masaka mubalabise gavumenti olw'okubanga olwani olwa President Kyagulanyi. Ebyo bye biri mu statement ey'obujulizi bwa state. Mu emitwalo 5 omulala mubamu emitwalo 10 mubatemeeteme abantu ebijambiya. Era n'obujulizi obulala nti ambulensi ye baagirabako mu bitundu by'e Lwengo, naye dereeva yannyonnyola lwaki ambulensi yagendayo n'ebirala ebifaanananga weebiti. So story eyo njagadde mugifune mumanye obulabe bwe tulimu. We tubaliddeko omwaka guno nga mwami oli Museveni agamba teri bail teri bond, nga mutabani we agamba ayagala nsingo oba bulago. Mbabuuliramu Museveni agamba tayagala bail tayagala bond. Muhoozi agamba ayagala nsingo yani. Dr. Kiza Besigye Christmas yagiririddewa Buzira. Bamugamba nti bamusanga ne pisto era baagala kumuggyako bulago. Olutalo we tutuuse mbabuulira bassebo ne bannyabo. Abadde akyaluteekamu ebyokuzannyo, abadde akyaluteekamu nnyo ebintu ebyokubalaata. Bw'oba olina akakuku ne munno nga oli foot soldier oba wa NUP oba wa PFF oba wa kibiina ki, mbasaba bassebo ne banyabo buno obukukukuku tubusooke tubuse bbali, tugenda kufa nga tulaba. Oba tuli wano ng'oyagala kifo nti njagala kino oba oyagala kiri, oyinza n'obutatuukayo. Ssegirinya abadde asobola okwesimbawo 226 agenda kwesimbawo. Tuli wano nyinza okuba ng'oyagala ekifo, nyinza obutatuukayo. Ffenna tumanyi bwe tusula mbabuulira. Ate tuleme okulowooza nti omuntu nga Ssegirinya bw'aba tolinga n'obulamu bwe nti ali mu katemba. Ebintu bino tubyejjemu, njagala okubasaba bane bannyabo. Ebigambo byange njagala kubiwunzikiraawo nga mbasaba bassebo ne bannyabo tufunvubire, tulwanagana na Kaguta family. Ekyo tebabalimba ekirala kyonna. Tulwanagana na Kaguta family, abooluganda abakola b'emikwano. Mwami oli Museveni, mukyala we Janet Kaguta Museveni, baganda be basale musale, ba Muhoozi, ba Kaguta Sodo, family yatuwamba eyo tetulina okufaafaagana nayo. Ate balina bateekamu bintu titulizabuza bikola kino bikola kiri. Mbeegayiridde tetuvuganyamu mbeera gye tulimu, tufunvubire tusobole okulwana olutalo tulwejjeko. Mbabuulira njagala okusembayo ebigambo bino nga mmaliriza nti bye mulaba ebigenda mu maaso. Aaron Kiiza mwamulabye looya kye bamukoze. Olwaleero Aaron Kiiza mumusabire bwassa olwaleero bwassa assa musaayi. Bannamateeka bonna baasitukiddemu, abakolu n'abato bonna baasituse baavuddeyo ne bagamba bagenda kufunvubira okulwana olwa Aaron Kiiza ave mu kkomera. Naye luno olutalo si lwa Aaron Kiiza yekka, si lwa balooya bokka. Bano baba Martha Karua bavudde Kenya batukwatireko, abalala bavudde Komoro bazze, abalala bavudde wa. Ffenna naffe nnyini mufu yakwata ki ewawunya. Luno olutalo tululwanire wamu, tweddeko obukokobe tusobole okufuna obwogerero mu ggwanga lyaffe. Ssegirinya wumula mirembe, Ssaabasajja Kabaka awangaale, Omukama amutegeere. People power, NUP, everywhere. Mr. President, oyabadde lawyer Lord Mayor wa Kampala. Abantu beebuuza lwaki twakyawa Museveni ne gavumenti ye. Naye ndowooza obubaka mubuwulira bulungi. Tugenda kweyongera okunyiiga, tunyiige mpaka we tunamugya mu ntebe eyo.